tukwaniriza muganda ng'olaba BMTV Africa tuli mu kibuga Rustenburg tukusazeeko tutuse ne bannayuganda bali wano baneekolera jange muganda wange amannya go gwani nze Bashir Muwonge tulako mu kamera nze Bashir Muwonge ampozi Bashir Muwonge okola ki wano Rustenburg tuleeta abayimbi wano tuleeta abayimbi wano tuyigiriza emizannyo ng'okusamba omupiira okuzannya ebikonde okuzannya omupiira n'emizannyo emirala. Mpozi ono muganda wa Muwonge gwe tusanze ebigambo biira bitonotono ayigiriza emizannyo okusamba ng'omuli okusamba omupiira volleyball baleeta n'abayimbi ampozi n'okuzannya ebikonde. Mpozi muganda wange nandyagadde okumanya buzibu ki bw'osanze mu mirimu egyo ng'omuli okuzannya ebikonde n'okuleeta abayimbi buzibu ki bw'osanga mu bizinesi? Obuzibu obuliwo bw'abasapoosa kuba bwe tuba abagwire olw'empapula ze tuyina tetufuna mangu basapoosa kubaako kye tutambuza kigenda mu maaso bwangu. Wewali obuzibu wokka naye ng'emirembe weegiri. Emirembe gyo weegiri. Kati ki kye wandyagadde embasa ya Uganda ekuyambe? Embasa ya Uganda ennyambe. Naye nga njagala bambyongeze ku ddoboozi omulabi wa BMTV asooka. Embasa ya Uganda ennyambe kwe kutukolerawo ofiisi eyamba abagwira bwe tuyinza okuddukira kwegamba nga tufunye obuzibu nga bafaayo nga muganda singa ono gwe nalaba ku embasi nga mukyala mufeetu obuzibu bwokka. Obuzibu bw'omusajja ono tubuulidde ti obuzibu bwe yasanga yasobola okusanga nga obuzibu ye bwe yafunamu. Mpozi nandyagadde okulaba kangezeeko okunoonya omusajja ono omulaasi oba asobola okulaba nga ajja obadde wakutumyako abantu bo tumirako abantu bo era ovaawo e Uganda. Uganda yongeza ku ddoboozi. Uganda nva bweyogerere kireka bbanda tumira maama wange omwagalwa Hajati Yudaya n'abaana bange bataano. N'abaana bo bataano. Fazira Faizo obeerabira Sharefu Bashira ne Zainab. Wana ate South Africa oyina abaana wosiinaawo abo bamumala sewo abo bajja kumala. Mpozi zikangezeeko embeera y'obudde naye nga webale kulaba BMTV Africa njagala ogirabe nga ku YouTube otekamu BM then obakawo ka Space TV n'obakawo ka Space Africa n'olaba buli kimu kyonna kye tukolawo ne South Africa. Era osoogiraba ne mukazi wo ne muwalawo naye teyesitaza buli muntu yenna.